Amina neyanzege obudde bunziruseeko naye musomesa esebo njagala ensonga ya parish model. Ensonga ya parish model osooka oginnyonnyole munnayuganda esebo ate tugikubaganyeko munnayuganda ensonga ya parish model sooka omunnyonnyole njawulo wakati wa parish model n'emyogo. Enjawulo si nnene nnyo naye nja kwesigamanya nnyo ku kya parish model. Omulundi guno bwe tuba tutunuulidde anti bwe tuba tutunuulidde emyoga gyo tegituukira ddala ku muntu maka livelihood gyo emyoga programu ebadde ngazi nnyo nene nnyo saza nga tesemberera ddala nnyo omuntu wa wansi naye this time round gavumenti yaffe nga bwejjudde obuyiiya yasalawo obuyiiya yes obo buyiiya negamba nedda bwe tulaba famire ne tubaako programu gye tusoosoowaza mu ngeri y'akasente famire eyo enkulaakulana ejja kulanda mu famire yonna ate mwatwegase n'abalinaanye famire eyo yeyo gye twogerako eya parish model. Tutunuulira ddala maka this time tutagetinze maka ne tumanya tujja kufunayo omuntu omu ekiri approved this 1 million zikyali ntono omuntu oyo ow'omumaka bwe tuba tumuwadde akakadde kamu ng'alina project gy'akola oba alunda nkoko oba alina ekivaamu ssente kyakola naye kyetaaga okusitula tulaba nti tujja kuba tumwongeddeko anti kati bano babiteekamu ebyobufuzi nzaayo budde bwange kakati bwe tunaatunuulira omuntu oyo mu famire n'abeera nga ssente ezo zimuweerebbwa yes tukkiriza nti si nnyingi ntono naye era ziba zijja kubaako kyezimugattako si buli mutwe tulondamu omuntu omu mu famire si bonna tulondamu omuntu oba taata esebo wonna bwe tulira ku parish miliyoni 17 ze zikyaliwo at the moment bwe kiri sebo naye nga kyetutunuulira no kiri bwe kiti nkyagenda mu maaso okunyonyola munnayuganda sente ezo ffenna bannayuganda munjulira era mulimu neyeebuuza nakifuniramuwa era programu gye tugenda mu maaso nayo tuwandiisa abantu naye tufunyeemu setback ekisooka abantu si bateeketeeke nze abatambulira ku programu yange bakyali batono tebannawera sinaweza 20 abantu bakyali batono naye tukyayongera kyetusaba omulanga gwe tukuba eri gavumenti abantu ayina kujja gy'oli oba gwe olina okugenda gy'ali neyewandiisa no abantu tubayitamu ne tubannyonnyola at family level tutuukayo ne tubannyonnyola tusooka bannyonnyola omulamwa gwa parish model kubanga era omulanga gwe tukuba eri gavumenti emisomo gikyabulira mu ddala kubanga tunala akasente kano ko katono tukkirize ko katono ko kasente katono era tujja kumaliriza nga waliwo era abatakoze eki abatasobodde kufuna for the start okusinziira ku budget kyekikyaliwo naye no gavumenti yasuubiza programu etandika butandisi abantu programu nno mwettu munnayuganda programs ezo zibaddengawo munno mukabi programs ezo zibaddengawo mu families at family level ne gavumenti nga bweraba iwala yagambye kekitandike it's a pilot program ketambule tujikirize bannayuganda etambule tujja sigala nga tugisoosoowa zira twatandise ate tusimbudde such that family nyingi ezifuna kijja kujja ekyo kijja kujja
kijja kujja tusigale nga tuli bagumu katusooke n'ekyebere pilot program etambule nga mpunzika nja kuzzaamu Munnayuganda essuubi nti bwe tuba tukutte ku family member mu maka nga tulina gwe tukutteko ku program ya government eya sente ezo n'abeera nga program kyakola omulimu gwakola oguvaamu sente gwongeddwamu n'ayongeramu akasente newakwadde kakyali katono tujja kuba tulina engeri gye tugenda okulandiza enkulaakulana ate mwattu mu balala balinwana ne community yonna ejja kubeera ekifunamu sente zijja genda zeeyongera zijja genda zeeyongera nga bwe twakakasibwa president wa Uganda president waffe era omuteeseteese omukulu w'eggwanga yaffe Uganda tusigale nga tuwagira government programs lindako katono bannayuganda ekyamazima kibi nnyo nti mu byonna musomesa byayogedde kifu eyo si ye parish development model ngenda kujja ojinyonyere mu Uganda ngenda kubeera nganzija jagale tusoke wa musomesa lwansonga nzatero kikola program ya government bano bambi jibatagala nebawadde emirembe fomu zizo nzirina ziri awo mpitire program egenda kutamba oba aba opposition baagala oba tebagala ate nvaawo nga nabo mwattu nkibatadde mera mujja kumbuulira mpeeyo omuntu omumaka program fomu za mwengenda na ate sente tugenda enengola abakulembeze ffe tugirimu bw'oba tosobola ginnyonnyola Munnayuganda obudde obujja tuuka deputy mayor bujja tuuka onoonyanga omuntu asomesa Bannayuganda program ya gavumenti ndi kansala ndi kansala sebo omuzemu bulungi ndi kansala sebo moderator for clarity ayongereko nti kansala yagwa no ndi kansala ndi mu gazette national gazette ndi kansala kyensinga kubano abenoonyeza ebyabwe federal party gazette ogenda mungo wa federal party ati mwendi veteran wa NRA ndi oba kibaluma tebagala mwatu bibawuda yabasukkako naye mwatu emirembe balina beyagala n'amafuta tumuwa bana abatuuliriza mu basaasire naye emirembe bagirina olwo ne bwagenda essaawa omukaaga ewatuuka naye tulina okusomesa gavumenti ebawadde emirembe tulina okusomesa emirembe nti baatulonda neyanze omukubiriza wa program mu kusooka wabuuza ekibuuzo njawulo kyeri wakati wa parish model n'emyoga asi yabadde nnyangu nti emyoga kyali wide oba kyali ku municipality level parish model bakirese kuki muluka naye emyoga wasookanga mwalina okubeera nga mu kakundi oba mu group bakaba bawa sente engasako naye okufuna sente ezo walina okuteeka oba oyagala kakadde owaayo abiri nofuna akakadde ng'omusingo ate oluvannyuma abiri ago bano batusomesanga nti kangezo ogadde olera 17 ogw'omukaaga omwaka ogujja 17 ogw'omukaaga zakuddizibwanga era yalimu interest eyalingamu yali 10% ku myoga naye nsuubira parish model egenda kuba wansiko nnyo kati modulator katono ndabanga tugenda kwonoona obudde bungi kubanga esente zino zigenda kuyamba Munnayuganda kibadde kibuuzo kyo esente bwoziteeko strings esente bwoziteeko strings ate sooka oteekeyo ki ate ozzaamu interest oba toyambye omuntu waki wawansi abasoogera ne mu bbanga ekintu kyolesa okuyamba omuntu wawansi ndowooza twandikoze engeri ya islamic banking tebamu ki tebamu magoba n'olwekyo ntera nnyo okukuludiga ebintu byange magoba obuuza nti yamba Munnayuganda zizze kuyamba omuntu wawansi omutaddeko strings attached ojja kuleetamuko kuki magoba n'olwekyo ziba tezina ozikola ki zimuyambi bariba neyanze egeha ensonga kansala musayi watu bwakiwunzise
nze mbadde mpulira bubi nnyo nga mukadde wa foono eyeyito wa ruling party ali mu kulimba bannayuganda. Nze ngenda kusomesa manyi bulungi nti ne honorable Kwizera ono concept y'ekintu kye tulimu agimanyi bulungi. Kakati kyawule okubeera mu ruling party n'okubeera omukulembeze. Kati olwaleero lwentegedde the gist of okubeera omukulembeze n'okubeera mu ruling party. Abantu bano tebaasomesebwa. Kati abantu bano tebaasomesebwa naye kansomese Munnayuganda Parish Development Model. Parish Development Model program eno government yagirowoozaako n'egireeta okusookera ddala enkola zonna eza government zibadde nnyo zitandikira nnyo ku division level oba sub county omuluka gombolola ziryoka zikkeeno. Balowooza nti kati yessaawa okusembeza program okuzijja ezimu ku division zikirire paka kumiruka olw'okubeera nti ziba zisemberedde omuntu wa wansi. Kakati Parish Development Model egenda kukola etya? Okusookera ddala mutuula ng'omuluka ne musalawo okuba projects nyingi eziyinza okukolebwa omuli piggery, omuli poultry, omuli okulima vegetables, ebintu bingi businesses eziyinza okukolebwa. Kakati ne musalawo nti ffe ng'omuluka gw'ekazo for example tugenda ku specializinga mulonda ebintu bibiri mu poultry oba oli awo neki ne piggery. Kakati mu mbeera eyo bwe mumala okusalawo ekintu ekyo ne mugenda ne mutandika okulonda era wabuziza ekibuuzo ekirungi nti eyina njawulo ki n'emyoga. Enjawulo ntono nnyo. Enjawulo eriwo nti kati kivudde waggulu ne kisemberako wansi naye ebisigadde programs zezimu okugeza bwe muvaawo bwe mumala okusalawo ki kye mugenda okutambuliramu ng'omuluka. Bwe mba mulonze poultry for example omulunzi w'enkoko agenda ku benefitinga, atunda amagi a benefitinge, omwana oli asiika Rolex kuba naye akozesa ku products zaki z'enkoko a benefitinge, owa chachu a benefitinge, wa manure a benefitinge, nono ayokya enkoko ku kkubo naye akole ki? Kwegamba abatambulira mu line eyo yonna baba bagenda kukola ki? Benefitinga. Kakati enkola eyo eri etya? Nti mugenda ku byalo oba mu muluka ogwo ne mutandika okulonda mu groups. Groups ezo ziba wakati w'abantu 10 n'amakumi 30. Kakati buli ne mukola groups nga nyingi. Batugambe Maka live musomesa bino tobimanyi sirika nsomese Bannayuganda. Modulate dio ababuza Bannayuganda. This is live. Nze deputy mayor wa division okay that all informed ono si mukulembeze anyway kati asirike tusomesa abantu njogera ngo mukulembeze mugenda mu muluka ne mulonda groups ezo ziba wakati w'abantu 10 n'abantu 30. Kiki batugamba nti tekyandibadde kirungi kujja muntu asukka mu family emu okugenda mu group eyo. Tutegeraganya. Kakati bwe mumala okuforminga groups ezo ne zeegatta wamu, for example mukazo tulina ebyalo 6 ne tugamba nti buli kyalo for example tujjeeko group 2 ze groups 12 ne muziforminga ne mugenda ku division ne babawa constitution ku division ne ba constitution ne bamala ba constitution babawa ne certificate bazi registering ira bwerere. Kati groups ezo ne ziforminga sako registering ira wa CBO exactly ewa CDO ku division ne ziforminga sako ki kati sako eyo kwe kugenda sente buno obukadde bwowulire 17 bugenda ku account ya sako gatta groups zino zengambye for example 12 ezivudde mu kazo ward okusoko temeremere mukati engaba neyo yende kati bwe kiti zino sente era kyembadde era kyovola banga njagadde okaba amaziga ngo omukulu alambulula ensonga
tebaziwa tebajja ne bagamba nti tugenze mu family tujjeyo omuntu tumuwadde sente nedda sente ezo bwe zigenda ku account ya sako group eno eri groups zino eziri mu sako group yevaayo negenda neyewola sente tutegeraganye neyewola sente ku account ya sako eri nebagamba twewozeeyo akakadde tulunda nkoko ne bajja ne bakola ki ne balunda enkoko kuba kwewola exactly kwewola ne bajja ne balunda enkoko tutegeraganye process eyo yonna wewola kakadde nakanji kayinza obutawera tutegeraganye musomesa bino tobimanyisa kakati musomesa ndi mukulembeze ndeka atulira NRM program. This is not an NRM program. Okay, kati kansomese muna Uganda kati ne bagenda ku account ya sakeyo ne bewola yakaki akasente era buli muluka wina leadership y'abantu musanvu if I'm not mistaken bantu musanvu abagenda okubeera nga beba signatories era beba kola decisions ku sakeyo evudde mu muluko tutandise tutya lwobudde naye nga ebyokusomesa bikyali bingi basoose ne babeera nga buli muluka kugenda kufuna miliyoni 17 ne miliyoni 17 ezo kugenda kuvaako miliyoni 5 ze bagenda okuyita administration costs. For example tukimanyi bulungi nti there are 6 million 6 nti abage for example bino ebintu bikwatibwa bamuluka obukulembeze bwa LC2 naye tukimanyi nti tebalina offices era tolina wenza basanga abero situ yes yimpo babalonda balondebwa mu colleges bwe mulonda LC1 ne bagenda ne beerondamu obukulembeze obwo ebitemya nsaba omuziki ngenda kukyaza onyonyole ensonga nsaba omuziki weewaawo kakati kugenda kuvaako miliyoni 6 zigende mu administration costs waliwo abaana kati abali mu collecting data biki sente ezo zigenda omwo practically zigenda kuba miliyoni 11 buli muluka okutandika era bana Uganda kino bwemba nimbye tugenda kusigala nga tujja wano sente zino omulundi ogugenda okusooka ogenda ku account za sako bagenda kuzisiba nga bwe mwalaba sente z'emyoga yes tebagenda kuzifuna bana no I'm telling you tebagenda kuzifuna bwe tujja wano nga bazifunye before the next financial year hold me accountable oba bwemba nimbye musomesa agenda ampabire mu kooti sente ezo bagenda ziholdinga kuba next financial year basuubira okusinziira ku budget nti buli muntu agujja kufuna miliyoni meka 10 bwe bazongera ku gundi ku accounts kubeereko sente ziri reasonable that is when abantu wano bagenda okutandika okufuna obudde buno abantu bagenda kuganyulwamu banene tebagenda kuganyulwamu neyanzege atujja kudda ku nsonga eyo yennyini ndoza Hassan ajja kusobola oteeka programu eyo deputeme yaddemu annyonnyole ngenda kujja kansala kuzira obudde bunziruseeko nsaba okozesa eddakiika 2 Parish Mod ngenda kuzikosa bulungi naye njagala kusookera kujjawo bulimba ojjawo bwa deputy mayor bwa mwami tumwebaze bwa NRM okusookera ddala gamba bwa NRM tumwebaze political party gyenkiikirira wano gyenkiikirira I represent abantu temulimba mulimwe sebo obadde yogera wefuge naye ate era sebo ekisookera ddala omukulu ono si kansala yesimbawoko kuba kansala n'agwa ekyokubiri njagala kukimenyawo kyagamba nti no program bwabadde buyiiya bwe NRM nnyo. This was a program yali mu manifesto ya mami Amama Mbabazi yali owa TDA tuli fenna bakuba nti bino ebintu byetaaga omuntu nga alina obwongo bw'amaanyi nnyo okubira yali mu gundi manifesto eyo n'olwekyo si bwe yabwe NRM njagala kudda ku kinyusi it's a government program program yakiteekawo nga maze okwawukana maze kwesimbawo now PDM kyeki omukulu abadde wano nga byanga n'ebintu byatategeera anti kuvoola bantu 39% kibalemesa obukulembeze muvoola 39% of subsistence earners be balina okuganyulwa mu nteekateeka ya PDM 39% of the subsistence earners kubanga tukkiriza nti mu miruka gyaffe abantu 39 ku buli 100 tebeeyinza oba their subsistence earners abafuna ekitono
bafuna mpola enkaga yo nga government NRM bwerowooza 61% of people basobola okwekola ki okwebezaawo. Now nga tuvudde eyo tugamba parish model for the start me anyonyodde bulungi era sagala kuda mu figures zaleese talina nakyalimbyemu kubanga buli kyayogera ate gobadde omulimba yagala kuteega ku baani abafuna sente ezo bwembanga zikatiriza oba oliawo enja okumaliriza tugamba nti ono bwe yawulidde households yalowooza nti they are going to pick a person a house. That is the truth. Naye ensonga eri bweti batugamba nti LC1 chairman identifying abantu abo abasinga okuba obubi mu maka gali mu kyalo. True? Yes. Mpuliza bulungi nnyo. Kakati bwamala oku identify ne bamutaako nakukolizo nti at least mu buli nnyumba jamu omuntu atya bwawera abantu 10 abantu 10 nga bavudde mu nyumba 10 ez'enjawulo buli nyumba ajjamu omuntu omu anti nzijja ye n'agamba nti buli muntu we bajjamu awawadde obuzibu kati parish model ekola bweti bwe bamala okuweza amaka 10 tuli fenna bagajjamu abantu 10 we just assuming 10 people or 20 or 30 that is the maximum of the group abantu abo babakuŋŋaanya ne bakolamu group okugeza kazo central zone 2 portrait PDM enterprise your group nebaawo abantu abo ne bakkirira ewa CDO division n'abawasemateeka wa PDM ne bakola buli kimu ne batikako ndagamuntu zaabwe n'abawa certificate ekyo kibiina ne kibeerawo ne mu zone eyo era chairman Adamu n'anoonya abalala 3 ne bakola ekibiina ne mu central 1 ne mu Muganzwaza ne mu Lugoba ne bayininga apo nga bakoze ebibiina ebyo ebibiina kasita bisukka 5 then bakola sako yayintwa sako kati sake eyo bwe malirizibwa nerondebwa obukulembeze era twabulonda ne mwana wattu oba yali aliwa sitoyina twalonda abakulembera sake yabakazo nyonyolo tuli fenna era twabalonda ku division lwalina olunaku lwa Sunday kati eyo nanjagala omuntu ategere butya wanafuna sente kati ekibiina singa banaga nti letisa obukadde 10 buyingidde ku sake eyo abaga nti mukazo mulimu ebibiina bimeka ti 10 chairman w'ekibiina ekyo jukira nti kiri ekya 30 gye twalonze ku kyalo kyerondamu obukulembeze abawo ssentebe secretary vice ne treasurer ne publicity kuvaako abakulu ne bagenda mu sake eri ne baga nti ekibiina kyaffe ne certificate yaffe twagala tuwolayo obukadde 2 oba 5 okay? sikamu nakamu baja ne bwotuna practically tewali ebibiina ebiri mu kazo kati sofe ebyakewandiisa biringa 8 nebina obukadde 11 ikagenda okujja practically kuki buli kibiina kifunanga emitwalo 12 webalinyo okwewola kyokka ekyo ekibiina ekyewoze 12 kirina bammemba 30 iyo gavumenti ya M7 yagala okujja omuntu mu bwabwe naye nzija maliriza bwe nti now trillion emu yatweda mu budget okwongera ku development model eno mu financial gye tugenda otandika kitegeeza literally buli muluka meya ajogede nti kujja kufuna milioni 10 okay zijje mu muluka naye njagala kulaga bana Uganda mpunzikira wano bwenti nti trillion emu M7 ne government ye gye balowooza nti ayinza okujja abantu mu bwavu probably in the next financial year naye M7 ne State House ng'abeeramu ne mukyala we Janet n'abasirikale bamukuuma bagenda kosa obuwumbi 679 genda mpola mpola nzija balance abawa 21 billion boyawula sente M7 zaagala okosa okujja bana Uganda mu bwavu nezakosa mu State House kati tekikwetagisa kubanga olina magezi mangi you don't need to be with rocket science okutegeera nti this program is fake and void tena kyajja kuyamba bana Uganda katono nnyo kakati muna Uganda nze nga omwogezi wa kansala ku wadi namba ngenda kukozesa obuyinza bwe nnina tugenda teekayo press conference bagenda kumpeerezaayo on the side of NRM omusomesa ndowooza modulator tujja kwogeramu behind camera tuteeketeeka abantu basobole obasomesa obulungi tujjewo obulimba bannaffe bano tujjewo obulimba
division okunonya modulator no nina kyenjagala okujjawo before kiri bwekiti eno enkola si ya NRM state gund no ati kati mulimba modulator katono nnyo kubanga we bajja ne batandika okulimba bannayuganda ne bawunzika nga bakubate nga batekamu ebyobufuzi parish model egenda kuyamba bannayuganda naddala omuntu owa wansi tugenda teekawo enteekateeka tukyaze bajje banyonyola abantu obulimba bw'abano tubusaabulule balimba abantu babuzaabuza abantu eno program si ya NRM program ya gwanga tutegeraganye era program eno evugibwa bakulembeze kyova olaba ono wa NRM talina kyamanyi ali mukumala gayogeranga buli famire bwe tugenda okujjayo bannayuganda ye deputy mayor gwe mwawa sebuli ba Brian ndoza mumuwulirize muwe ali confused katono nnyo gweyamba nnyo munayuganda bwe bungabunga nabo tugenda kuleeta omusomesa ali informed muli informed NUP Media.